Eddie Kenzo mu byonna nsobi ki gye yakoze ekyogerwako kakati ebintu biringa bisatu oba bina oba n'okusingawo abaganda balina olugero nti awali ow'ebigenge tofunyizaawo ngalo obeera mu kudaalira ate ne baba n'olulala nti awanise tosekerera waaki wankenku ezo zonna ngero z'abaganda naye ezo engero zirimu amakulu amakusike abasajja bano bye yabadde ayogerako kati okutuukiza luli olugero lw'ensose nti awali ow'ebigenge tofunyizaawo ngalo abasajja bano bayinza okuba nga kituufu mulimu abaavu mubbo kati gwe bw'ovaa n'okyongero kikkaatiriza nti baavu obeera obalumya nga kiringa onosanga omulwadde w'akawuka ka mukenenya n'omugamba gwe olina siriimu oli mulwadde akimanya akawuka akalina kati gwe oyongera okamujjukiza obeera okola kibata stigima omustigimizinga so kati Eddie Kenzo debate efaanagana oba ekyo ekintu kiyabadde ayogerwa kiyakoze kyabadde ekikyamu okuva mu muntu alinga Eddie Kenzo naye okulwakuba nti musiru era tategeera ate kati omuntu ategeera nga mukulembeze oyinza okwogera statement kati kankolage nti nokumanya nga Eddie Kenzo bw'oba onoonya abasiru ate gweokulembeza ku lisiti esooka ebigambo tukkakanye byo nati obusiru kyera kisobola okula nga busiru toyinza kubeera nga ku levo yo ekyogatta kyoyogerako mukulembeze ate akulembera ani abayimbi abaliyo ekyo ekintu kyabwe kye baateekawo simanyi federation bameka abakirimu kyateekawo ekintu kye President Museveni nga baagala kubbira mu bantu nga ayagala kufuna kasente yejje mu mbeera embi naye siriawo abayimbi bonna basabusome ku federation bonna mwebali ati muna oyinza okuba tebakukaka oyinza otoyagala oyinza okuba toyagala naye kino si kintu ekigatta ku bayimbi kintu kyateekebwa ekize mu period n'ebyofuzi era ebyofuzi ke byawedde n'ekyo federation kyagenze kityo togenda kuddamu kukyolera naye point ebadde etya nti bwe tuba tugeraageranya obanga twogera ku byobugagga mulimu ebyobugagga ebitajja na ku mmeeza bitya kati Eddie Kenzo noba Eddie Kenzo bw'obanga oyogera ku bintu tosobola kuleeta nnyumba abantu balina amayumba abantu balina ennyumba wano mu Kampala wano mu Uganda ng'ogerigezo tonyumya toyinza gamba mbuteekamu ennyumba ya Eddie Kenzo ogugolinge teekamu ennyumba Bebekulu teekamu eyakamino teekamu ebube ezo si nyumba ennyumba ya Bobi Wine ng'ogyeko ekyokuba nti principal waffe tumwagala erina kyanjawulo ki kirungi kyerina it is a normal house nyumba zaffe za bulijjo ennyumba ya Bebekulu erina kyanjawulo ki is a normal house eya Kenzo erina kyanjawulo ki naye abasajja balina ennyumba wano ezigwako n'erikopita Eddie yawe yagizimba egwako n'erikopita erimu studio eriko swimming pool eriko buli kimu kyoyagala eriko amatiri bonna gonna naye nga tebazirese mantu eyo debate bw'otuuka ku leve eyo nti nno kati teekamu ennyumba yange ogugolinge olabe bweyenkana ogugolinge nga ne Google esomanyi nozirimba ne bateekako ebikyamu kubanga Google kyewateekayo kyereetera abantu naye gwe ogamba nti muteekamu Google olabe ennyumba yange singa tuli ku leve eyo buli omu agenda ayanjula byayina twandibadde tetuliiwo Eddie Kenzo bwe yabadde ayogera ebigambo binagamba mbu abayimbi b'ekyasa kirisi 2000 tebalina kye balina compared ku bbango era ye n'agamba nti bakyusizza n'endongo omwana asaazi n'ogenda kutandika okuyimba kimbo wano ogamba omwana wange kagenda ayimbe ng'oli very comfortable and confident nti omwana wange agenze mu kintu ekirungi naye luli ng'omwana omugamba nti ogenda kuyimba bakulaba ng'omuyaaye ng'omufere si kinalowooza nti tekirina buzibu abayimbi b'ennaku zo be balabanga abafere era ekyo naye yagudde abayimbi b'obudde buli omwana bwe bamusabangayo nti luba tugeze oba omuyimbi najja n'akusaba wataatawo era ng'amanyika nti amututte mu lukwata gita singaazi nti amututte mu kwabula dda nti ng'amututte mu kibiina ekigatta abayimbi oba ekitwala eyo bandi ng'era amanya agenze watuufu abayimbi b'ennaku zino okufuuka ow'amaanyi olina kusooka kunywa njaga olina kusooka kusiba biviiri ku mutwe olina kusooka kunywa bintu bitategerekeka olina kusooka kweyambulira ku social media olina kusooka kuyingira mu bintu bya saddaka okufuuka ow'amaanyi ensi ekutegeera essaawa zino teri muntu yeegomba muli mu buyimbi era bw'olaba balinga abavuddeyo abayimbi teri muyimbi ab'ennaku zo tewali atandikidde ku kirini gundi
bonna ogenda balaba balina ebintu kati essaawa zino waliwo kati nja kwekyo sigenda kwogera amanya gaabwe waliwo abaana abali ku social media okwo bayimbirira naye kati tumanya gye bujja maaso osankale bayinza okufuuka abaakabi naye olaba engeri gye bayimbiramu mulimu oli ayimba yekola bwati waliwo yayimba simanyi njagala kuba mukowa swaga ayimba akankana alina n'akagurupu ke k'abantu bayitirivu kati nga omuntu yagongowe bwati njala kubeera ng'oyo naye tumanya maaso no mbadde ndeeta example mulimu n'abalala abagirire bwe batyo bakola bigangaganga ebyo bigangaganga kati ennaku zo ndaba omukunja atasera ne kino kyali eni skin bali ku social media bwe beerangira okwetta oli bwagenda bwalumba ennyumba y'oli ono bwalumba amaka g'ono ono bwalumba mukyala w'oli oli bwagenda mbazadde bwe bamala bajja social media batambula mu kubiringa ebiyaayiyaye kimukunja atasera kyambala element ekimyufu ne kavesi n'akasawo ku mugongo biringa ebibbi bitambula mu tawuni kati eri eyeegomba abo generation kibwa yali gyayogedde kuyakugambye gyemyaka gyabwe ye David Lutalo wakatuwadde example yatuwadde amanya matono yandiyogadde bonna uzatekemu barema we bajira aba good life eyo generation gyagamba nti ya shapinga music we Uganda kyolina okumanya kiri ekintu kimu nalabye ne Uncle Kazibwe Kaponga akyogerako music gwe bayimba essaawa zino kibandibadde basooka okukola kwebaza abayimirizaawo ekisaawe ne bakisangawo kubanga ekisaawe singa tebakisangawo n'ebyo byanyumya mbu twashapinga tebandibadde nona kibashapinga okyegedde tushapinga kitabaddeyo exactly bw'obanga nja kuwa ekyogerako wano mu Uganda oba kitolo kikwakale ku lukalu lw'ensi yonna kankikuwemu owagira omupiira ngoberera eby'emipiira Ronaldo Dos Santos Aveiro omunansi w'eggwanga erya Portugal tayinza keera ku makya n'agamba nti Maradona tamanyi mupiira nti Maradona bye yasambanga byali bya kisiru oba Messi tayinza keera ku makya n'agamba nti Pele yasamba ki tayinza kujerega Pele okyegedde Pele yaliwo fabawagizi fe tubiteekawo bidebate ebyo otandika gundi asinga fe tubiteekawo oba mmwe mubiteekawo abawagizi kati Eddie Kenzo okutandika okwekomparinga ku mulembe omukadde ku mulembe Dani Mugula nga ayogerera ku population yeri y'abantu miliyoni 2 essaawa zino nga ziri miliyoni 5 gwe nga yo comparison gy'oleeta okyegedde essaawa zino bavuga empenko tezaaliyo essaawa zino bavuga zi V8 tezaaliyo kyokka ate nga kikulaga nti abo abasajja mu mirembe gyabwe era baakola ebyali bijja mu mirembe gyabwe anti bulira discussion y'omukulu yagamba nti ebiseera byabwe bali bye baakolera nti ebintu byalinga cheap n'essaawa zino it is very expensive okuyimirizaawo endongo video yokka eri mu bukadde audio ekali mu bukadde by then tibyali kati kyagamba nti essaawa zino okusinziira competition w'epeesi we bateeka endongo eri wala nnyo kati kyalina okumanya eyo yabadde debate yabadde uncalled for kubanga nebadde yego yabadde amubuuza naye yabadde bonna babati bategeera kye baliko omulembe gwaliwo n'ebyagwo ne guno guliwo era n'ebyagwo tetujja kudda tukwate ebintu by'omulembe guno tubituuze mulembe guli oba tuleete ebyomulembe gwe tutuuse mulembe guno birina ebintu ebibyawulira bingi kati yetaddawo neyeewaana mbu tukyusiza omulimu guno ne bali abaaliwo baagukola era n'abasobola okugamba nti omulimu naffe twagutereeza twagukyusa kubanga abasajja bali omuli music gwe baayimba okumanya nti music w'abo abasajja yali mulungi era byanyuma bya kijega bya kisirusiru music w'abo abasajja n'essaawa zino akyakubwa era akyawulirizibwa ate ng'ayagalwa live example walabye ekivulu kya Sebata kyabadde ku Serena singa Sebata teyali w'amaanyi oba tabadde w'amaanyi after how many years Sebata nga tajja ku stage nga tayimba naye walaba ekivulu kye balwanira kirwanire kiregeza bye bayimba byaliyo okyegedde mu budde obwo bye bayimba ne bye bakola era bye baali balina okukola abasajja abakwatanga oluyimba ne bakola oluyimba dakika 13 ku 15 bano abaana bayimba oluyimba dakika 2 ku 3 kitundu nono oluyimba olwabali lumu lulimweze wano nga 8 okimanyi nti essaawa zino Kenzo yagamba nti kwali essaawa zino era muyimbi wa kabi naye eri atamanyi ennyimba ze kyokka ate ng'amanyi balaba taliiwo zegambye waliwo essaawa zino omuntu asobola okuyimba oluyimba lwekyali mu ssabo olwabasudde nga tamanyi oluyimba lwa Kenzo n'olumu lwasobola kuyimbako kolansi
segeza n'ennyimba z'abala abasajja mpozi nga tugenze mu generations nga oyo ngo abakulu b'ogamba basobola okutegeera endongo y'abali n'abaana kati nze olaba nze emmotoka yange mulimu nnyimba nkadde mulimu nnyimba z'abasajja be bayimba byentegeera bengakutambuliza olugendo naye bano kutama yimirira kusimanyi kutama ebintu ebyo mukube peva simanyi biki kati nze nga mpuliriza ebyo nze omuntu ovunaanyizibwa nga mpuliza temensingo nati kimbowa music naye akula atambula nafe tutambula kakati ffe ekyo twakiwakanyiza but eyo debate yandibadde agisigaza mu kayumba ke ne mukyala we n'atagituleetera eno because eno woobireeta bikulabisa anyuma nnyo ng'asirise kubanga bw'ayogera buugi omutwe temuli magezi bw'otunuulira composition y'abasajja abo engeri gye bateekateekangamu oluyimba n'otunula ne composition y'abasajja bano oba Kenzo oyo mwennyini engeri gye bateekateekamu oluyimba otuuka oddufulumya abasajja bali bakolanga album ya nyimba 10 okugita banayimba olwo agenda mu studio nga talina na luyimba n'adda ku muzina n'adodooma producer bamugamba akwakyuse teekawo gona mboti ng'oluyimba luwedde ng'alufuluma kimbo awo ennyini wooli okusala ekirimu nakyazaako komidomita wire mukaabya wire mukaabya yaŋŋamba nti akagaali kange oluyimba olwo balumanyi bulungi kyamutwalira emyezi 6 ng'awandiika mpola naye nga mukama ate mu kuwandiika empola wamuyambira namuwa ebyokulabirako n'agamba nti bo kyabatwaliranga ebbanga okuleeta oluyimba ne baluta ekyokubiri ng'olutwala ekyokubiri sebatandira kyogedde ntosobola kukakanya menta we yawandiikanga ennyimba n'agenda awulirizeemu dani mugulanga yawulirizaamu n'agamba olwo lute kati n'okakkanya abantu ab'ekikulu ekyo abakutusanga endongo awo essaawa zino abayimbi bonna abo abaliko wayinza okuba nga tewali muyimbi n'omu ayinza kuwandika luyimba n'alutwaliramuko omuyimbi munaaluwuliremu sebata kyayogedde nti yatwalange waddani mugula nawulirizamu namugamba tugenda mu maaso essaawa zino abo abaana bwe yatuula emanju ebiyaga bye ne bimukwata negaganga gagamulinaanyawo negamupikapika ne boogera ebigambo kimu 2 3 nga bikola oluyimba nalabako lumu kano kankogerera akwa kamukulembeze naye mu kalulu ka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu bali bamusibidde ewaka abasirikale nga bali waka nga takkirizibwa kufuluma yali ne Nubian nga amukyalidde bamusibira mu nnyumba Nubian najja abamu babakkirizanga okuyingira kati abakulembeze abamu baali bazze okumulabako ewaka mwabo mwalimu ne basaalirwa kati Bobi Wine abasirikale bano nabakola ki afande sirwana nammwe kati ayina ajjita ewakaawe natandika afande sirwana naawe agenda okula ekigambo kivaayo afande sirwana naawe afande Sumani jangu ayita Sumani baswalirwa awakane kyagenda no video luyimba olwo namuyita n'engalo Sumani jangu soko mpe ebigambo by'olusoga wano nina akantu kenzudde waneno bagamba batya nti afande sirwana naye mu lusoga Sumani naye nakimugamba afande tirwana niwe nwanira iwe naga afande tirwana nako nakateka Nubian bogera bata mu lusirikale balutana lusirikale simanyi oluswahili yes Bobi Wine yasokola esimu ye Hello Dan Magic yamutana Dan Magician oliwa soko sale koleta nebikola byonna tuli wano ne Nubian tuyeyeze kyakabi ndi wane jangu mudakiika tewali afande sirwana naawe oluyimba lwali luwedde osegedde kadala abasajja bedda tebakolanga batyo yes ne timu yabanga nene bwotunulira oluyimba lwe bayita embaga linya livudde mutwe oluyimba lwayimba Matiya Luyima embaga ya koloneli yali mu luyimba olwo naye embaga ya olaba abaali mu luyimba olwo abantu bokaboka oluyimba olumu lwaweza abantu 100 oluyimba olwo abayuliyana bakoloneri baani lwali mpati ogenda okunywa omwenge lwali mugenda ku mukolo lwali mugenda ku lumbe ewa mukasepiriya embaga ya sepiriya baluyita lwali mugenda ku lumbe lwali musoko ogenda okupangisa omwenge gye bagenda okutwala nga bakulaga obwongo obuyiiya obudde bwe bateeka muki
mu kintu ekyo mulimu oyo omwami oyo gwe bayita Corneli actinganga ng'omutamiivu takomba ku mwenge wano tagunywa naye nga twali alina okwakita naye yakikola n'akiteekeramu ddala feeling nti agunywa abasajja abo baapanganga oluyimba nga tesobola kufuna mwezi gumu seebiri seesatu naye nabo balina hardship ezaabwe ze bayitangamu ebiseera ebyo. esaawa zino okola oluyimba nga Bobi Wine bwe yakubira magician oliwa jangu salako naawe nga obudde obwo osobola okuyimba oluyimba ng'obeera mpigi ng'olina oduleeta e Kampala ku bigere ojja otambula ekyo kiyakirowoozezza ekitaliwo luli kati weebiri saawa zino kati ye ekyo yakirowoozezzaako nti abasajja baatambulanga nojja otambuza bigere nojja oleeta oluyimba e Kampala ye ekyo yakirowoozezzaako yakirowoozzaako nti mpabulisa ennyimba ezo yabanga Radio Uganda yokka kitegeeza bw'okuba amajaani tebagenda ddukuba okujjako n'ebikaali gye baatwalanga ennyimba essaawa zino kati bw'okuba oluyimba lukusooka n'otuuka ewaka oluluta nga lugenda ku TikTok lugenda wa ekyo yakirowoozezza kale okagamba oluyimba mbu music tumusheepinze music bamusheepinze kinga music waabwe yalimu okuwemula abasajja bedda nja kuwa ekyokulabirako oluyimba lwa Fred Sebata Dole y'omwana oyogedde dole y'omwana bw'obeera ng'oli muntu mukulu ng'oyu analyze oluyimba olwo lwali luwemula lwalimu ebuwemu bungi era naliko ne Matiya Kakumirizi naŋŋamba nti bo mu generation yaabwe oyo yalinga bw'olaba liri pazo saawa zino yawemula ebiseera byabwe naye facts yali yawemula kuba abakulu nga basobola otegeera nti yakozesanga obukugu obw'amaanyi okusabika ki dole y'omwana wange maama nfudde ani ananyambo jinkanikira ozegedde nga otegeera omukazi kyasaba anoonya akanika dole naye essaawa zino abaana agenda mu studio n'alukubawo oluyimba bulungi nnyo enkudi taze kuzina nkudi yayise okusabika naye yayimbye ekitabo okitegedde alina Gravity alina ekiyimba musawo empiso biki simanyi empiso ekolaki empiso kakati oshepinza biki nga wakyaliyo abayimbi abafulumya ennyumba bweso nga aliwo ne studios nga producer yalukutte namu n'aluwulira n'alweditinga n'aluka kinga ebyo muyimbi byayimbi kati oba wewanambwa kutte bwana Kimbowa okusala discussion enama oba okwangulirwa omuntu alaba biki omuntu bye yandyegeraageranyizaako omuyimbi okubeera successful biki yandyegeraageranyizaako tubizeeyo ne mu entire life besides okuyimba generally biki bye yandibadde agamba bintu nga bina biwe twantunuuji tugamba this one is successful omuntu okubeera successful mu bulamu bwa bulijjo ekisooka ddala ekikulu ng'obadde Mukama akuyambye n'oba n'ebitambuza obulamu ebitambuza obulamu ye success esooka ng'ogirina bw'obeera mwami oteekeddwa okuba ng'olina amaka bw'obeera mukyala amaka y'ennyumba oba y'omukyala ennyumba erimu n'omukyala n'abaana ge maka agajja ate nze mbeera n'ennyumba gagadde nga nnene nga temuli mukazi oba okyabulamu oba okyabulamu eyo success otonagituukako yes okubeera omukyala kwe kubeera nga nawe olina amaka g'omwami g'otuddemu era nga nawe olinawo abaana bw'obeera mu myaka 45 ng'okyali ku street otala ng'oli ku TikTok bwodde eno bwodde eri oba ne sente meka ebyamakuba tolinawo awo oba toliiwo era ne president yakayimbako ng'ali ne Nubianiri nti newoba n'ebitiibwa mu mwami toyina tebikola osanidde omanye kyebayita ekitiibwa nga kijja kweyo kuwafumbirwa kitegeeza success esooka ku musajja n'omukazi olina okuba ng'olinako ekimu ku bibiri oba omusajja ng'olina omukyala n'abaana oba mukyala ng'olina omwami n'abaana n'amaka ng'otudde entende eyo success emu oba ekimu kubiraga omuntu ali success ekyokubiri ebitambuza obulamu bino ebya bulijjo kati ekyo ekisooka nanti kati omuyimbi gwobadde oliko ekyo yakitereeza ekyo era kitagala yakitereeza omukazi gwe yakamufuna omwaka gumu yakamutulaga omwaka gumu emabega ne waali so we are not sure obanga omukazi ddala waali obanga ebyatwala oli nono binamutwala yasinziddeko okugamba nti wankiza okubala kati tukimuwadde akirina alina omukyala n'amaka ge alina eyo success agikola ki agirina ekyokubiri kati mu business gy'alimu eyo eya music ey'endongo olina okuba ng'okuuma okuŋŋanyizaamuko ku by'obugagga mu business eyo ebirabibwako nga balita ku apartment nga bagamba nti apartment zaidi kenzo
kati gwe mbulya wosange apartment za Edikenzo ntandikirawo ziruddawa tolina kati oba alina gye ziri nga yazikwekeeyo tetuzimanyi so awo tatubuulirawo kyakubiri olwo kati mu ndongo muno tetunalabamu bintu byakuteku byayina bwatuyimiza amana federation si nsonga abasajja babadde wano kati omusajja ngaani omusajja nga Kirumira ajja kugamba nti kirira mu kibuga awo akedi ziri akedi nga 20 zonna zange Hamu ajja kugamba nti Hamu shopping center yange ajja nti Hamu shopping center Makerere yange kitegeza nti mulimu gwe gwalimu ogw'obusuubuzi alina kyakoze kyalaga mu music oba ye ekintu kyalimu ekyo business kyalimu ekyokuyimba ateekeddwa okubaako abantu baleese ku siini eyo nayo success eba ya muyimbi ateekeddwa okutugamba nti nze bannange omuyimbi gundi nga naye amuwerako obujulizi nti nze namuleeta Kenzo yaleeta Big Guy yamuleeta abalabi bajja tutereeza era bw'aba yamwita Big Guy muyimbi kubanga olina okubanga waleeta omuntu Big Guy yali muyimbi naye ndowooza n'ajja ayingirako mu byobufuzi awo nebintu bino bibanga ebikyankanamu so business ayinza obba nga tagiriimu nnyo ffule yaleeta Mickey Wine Kenzo nga yamugjawo kale nga Mickey ava mu family y'abayimbi ate Kenzo ayimuleete Mickey ava mu family erimu Bobi Wine Mickey ava mu family erimu Eddie Awo kyengamba omulita yamuyambako ne bakulimba olukola ki olusamba akajji ate kirala n'okubanga oba kati alina okubanga agulumizeeyo ng'ogulumiza kati alina kikampani bayita Big Talent alina otulaga abaana ab'omu Big Talent bawadde opportunity basobola okugamba nti nze newemba Big Talent yazze sazze nga Big Talent yazze mugenda kufuna Kenzo eyo success ne waba ye taliiko alese Big Talent abasajja bedda babeeranga ne bandi nga bandi tugeze erimu ano kankwekyokerako Eagles eyo waliwo Eagles bwe yabeera ng'erimu Lutaaya ng'erimu Mayinja ng'erimu Misaki ng'erimu Aluna ng'erimu n'ono omwana we Mawokota Hildamani n'abalala naye bwe bagambanga nti no Eagles ejja nga ne Lutaaya ne bw'atajja oba nga ne Mayinja ne bw'atajja erinnya lyokka Eagles erinnya kasalijja gwe mufuna bemufuna naye basalangawo nti leero katwale bakazi bokka Station najja Catherine najja Moli Nantume najja nti bakazi bokka aba Eagles bagenda okukola ki era Eagles yabangawo era tewabanga akompulenyinga kati ye bwe baga nti Big Talent ejje etwalaani nti banna tutegese ekivulu kya Big Talent ekyo tuli ku kyakusatu talinaawo kabonero kyagede bulungi ebintu ebisinga ebyenkizo kati ekyo nkirese mu business gyalimu kubanga sijja mubuuza byakedi byalina sitali mu busuubuzi studio ezirikodinga music zataddewo ziriwa zetulabako nti eno Eddie Kenzo talina ajja kwesibako kino ekya copyright si yagireese copyright okujjako nga alimba batagenze ku kusomero fena tukimanyi bulungi nnyo nti copyright libaddeyo lwedde peka lyaliyo naye ate era tukimanyi bulungi nnyo nti yalizuukusa mu parliament yali Hildamani bwalizuukusa gavumenti eriwamba gavumenti ekyo ekintu ekikola gwe n'obeera ng'ogenda naye amaanyi ge ataddeko amaanyi talina n'amaanyi ge ataddeko olw'okuba nti no kiri kye nasookeddeko nti no oba onoonya abawumba tuutu omuteekamu copyright gye babawadde oba ekyo kye babawadde si copyright babawadde ki bwana Kimbo kye babawadde kigambo content alimu si gwe babawadde kigambo copyright yes kubanga wano mu Uganda tetulina bakutuuka kwetaaga copyright ensi Uganda ekyatambula ku mulembe gw'abapukamingi ba music n'ababola ababadde mu system bakyali apukamingi esaawa zino omwana abadde akuba akayimba ke n'akubirayo producer oba presenter ina gwamanyi ku radio nti muna inakubiye akantu saba kantambulizaako awo kansulireyo kati saa zino ate omuyimbi ajja kugamba nakubiyeyo akantu mumpe ssente munzannye ne radio ejja kugamba ate gwani gwe tuzannye oyina ki mu music tukuzanya ku ddiru ki ku luno badijja b'oku mikolo babadde bakuba ennyimba z'abayimbi abo ne baba trendingisa ku mikolo eyo basabu wanatolo bagenda ku mikolo eyo sabu atuuse okuyimba emikolo n'abeera nka ye position enza ayimba mikolo badijja b'oku mikolo badde bakuba ennyimba z'ensi n'emutegeera eyo esaawa zino dijja b'oku mikolo ojja kumugamba
etteka ligenda mutulamu toddamu kuba luyimba lwa muyimbi yenna nga takuwadde authorization naye agambye tubibalekedde ebintu byammwe kati okuba ekiyimba kyo rediyo kibule pawapule anti rediyo zikutya okuzanya kubanga ojja basaba ssente kibulwe pawapule obulenge gyogenda okitrendingisa ewalala osigale nga tolina kyokoze eki corporate weba yakukola mu Uganda eyinza kukola abayimbi abo abakubedda abakikubedda nga takyalina stress ya ssente osegedde naye bano abaana abakyeyiya obweyiyi abaana abakyeyiya obweyiyi tosobola mugamba mbu omutedde ku corporate nga ate akyeguyiriza bwe wanajja kujja mukyaza mpaka yimba kenkazannye wano ensi ekawulire ejja kubeera corporate breaching za corporate ro omuyimbi wazannya oluyimba lwe musasule kati baba amuwadde kikenzo nga tuwumba oba producer ngambye obudde bulakabugize Kenzo biki byayinza okukola okugjawo kino ekiriwo kati nga by'omukulembeze tuwumbewumbe ng'omukulembeze olulimi bulijjo luseerera osobola okuvayo ne weetonda nogaba naye sikinabadde ntegeeza naye mwanfunye bubi nabadde ntegeeza nanyonyola engeri gy'abadde agala bamutegeeremu osobola okwenyonyolako nti abane nadde njagala okubategeeza nti bwe bati ne bwe bati bano bamusayi baffe tukyabaagala tubasaamu nnyo ekitiibwa naye bwe nabadde nnyonnyola ekintu kyange tebantegedde oba temwanfunye kwegamba n'atuleka nga atadde mu mbeera ekkiriza kyatukola ki kyatugamba newakubadde nga kyatugamba si newe kibanga kyabadde kituufu yes yakyogedde bwogezi naye okuvaayo ne yeetonda kiyinza okuba nga kyabugunjufu abantu bano okuddamu emmeemi ne bagaba waayi omusajja amenye ku maviivi katumudiremu naye bw'asigaza bandibwago neyo ng'ajeregajerega abo abasajja guno omulimu gwalimu be baagutandika abo abasajja balina abaana bangi be baleese kati nja kuwa ekyokaka ekyamawo nga tugenda owunzika Mamuli Katumba okimanyi nti Mamuli Katumba yeeta Walukagga eyo emboozi eyo okula sebaavuga Walukagga gikunyumizaga Mamuli Katumba nze Mamuli Katumba bandi yawe egenda ewaaba Walukagga kadduka ewaabwe kajja ku ndongo kagamba Mamuli Katumba nange nsaba kuntwala nsaba kuyimba Walukagga atunda eggaali ya taata we Mamuli Katumba amuleeta osegedde kati bo essaawa zino balaga kati Mamuli Katumba asooka naleeta Walukagga namumulaba kye nakola kati bo balaga ki abasajja bayimbanga ennyimba Star was no bwokwata ennyimba za Kenzo mukaaga ennyimba za Kenzo mukaaga tezijjuza luyimba lwakyali mu ssabo lumu olw'abaso n'okwata actually osobola okikola ennyimba za Kenzo n'okwata omukaaga ogusooka n'otuuza mu nnyimba z'abasudde baasi dunia terugwayo n'okwata ereeri za Kenzo mukaaga n'ogenda amaka g'abasomyeko n'okwata ennyimba za Kenzo mukaaga ennimiro y'oku Buganga nga zino zabana basujja teka olumulumu nokwata ennyimba za Kenzo mukaaga n'oleeta oluyimba lwekyali oluyimba lwaki olwa bannamu abagagga babintumye olwa Dani Mugula gwe yajereze gwe yaweddeko ekizampo nokwata ennyimba za Dani mukaaga n'otuuza mu luyimba lwani era sitiri olwa Dani Mugula ntongo yakuba ntongo ku mulembe ogwo n'ebeera hit Misa kisema kule yaddira hit ngoddako oyo omusajja ng'omuzanyirako in fact musobola okuba mu kopi 3 nga zonna hit mwana wa Nyabo Ntongo naye Eddy Kenzo aliko ekikyamu ennyimba za Kenzo mukaaga n'ozireeta kati abo basajja bayimba ze bayita legendary song lwe luyimba nga tewakyali muntu alulinako obuvunaanyizibwa ng'ensi erukozesezza nga lwatambula nga lwatange relations zenjawulo kati waliwo atawuliza ennyimba za Eri Wamala mu Christmas ng'etuuse ne Philip Bongo Lutaaya oyo Eri Wamala yayimba ennyimba zisala Africa yonna yayimba olwo luyimba lwa Siriimo Today is me, tomorrow is you luyimbwa ne ku Bulaaya I was born in Africa ate Eddy Kenzo yabadde ayogera ekyo ekigambo yagambye mbu lokale ne globale mbu n'ebweru oyo amanyi bayita Lucky Dube amanyi bayita Lucky Dube amanyi bayitanga Michael Jackson alina olubiri lukwata Kampala kumpi yonna nga property za Michael Jackson abo bayagala okwegezaamu abo betwogerako abo badda Lucky Dube yajja wano mu 93 nakola ekivulo enkuba yatonnya nnyo ne baagala bamutegeke
enambuule nebagala bamutegeke ne Masaka n'abagamba asibwe nti bwenkola naye twogera ku myaka gya 93 ne baali bagala bamutwale ne Masaka muliiku recreation n'agaana yali brand kale gwoyagala okwekompera kale tetuyinza kubanga tusukka wano omukulu Kimbowa suggestions oba zezo submissions zakoze ku bino ebigenda maaso mu olutalo wakati w'abayimbi bali abakulu bakadde baffe ne bana abaliko kati tuyinza okuyimba ate bw'atatukwata bulungi gavumenti eddako okuyimba twandikuwera kubanga tukizudde nti abayimbi be bamu ku baparasite b'eggwanga zeziparasite zenkwe eziri mu kunyonyontya eggwanga nga ate zina kyezizza tetuyinza kusukka wano obadde mulayi bulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano abadde ku Kimbowa apesi wamu ne ku Ebron Media for now bye bye